twetaaga abantu basatu mu bulamu nabagamba luli we need a mentor mu bulamu omuntu akugamba nti gana mawule goyingiddemu nga mazzemu ebbanga ngenda kuyamba nkutambuze bulungi nkutembeete otuuke wali. That's one. You need an aspirational person. Omuntu gwotunuulira n'ogamba nti njagala kuba ng'oli oba n'okumusingako. Omuntu omulala gw'osinga okwetaaga, which we don't have today, most of the youth, you need a midwife. Omuntu agenda okuyamba okuzaala the potential you have. So the aspirational person, omuntu ono gw'ogamba nti njagala kuba ng'oli, omuntu oyo akusoomooza byakola olaba nti bikusoomooza era olaba nti osobola obikola. Then bw'otandika okukola ebintu ebyo n'otandika okufuna menta akuyambako okugayidinga nti okisobola naye weetaaga okole kino, okisobola naye weetaaga ogumiikirize, okisobola naye kati oyo bw'omala okubeera naye menta kyakulaga akugamba bazaalira wali. That is the delivery room. Tayingirayo naawe bazaalira wali. Kati bw'oyingira we bazaalira gy'osanga midwife tayagala kumanya. Sindika omwana nkulaba mu kino osobola kino kikola kino osobola kikola va mu bugayaavu. Sindika omwana abeera mukambwe abeera tough but at this kwagamba you love him or her in the same measure you hate him. Nti nga bw'omwagala era bw'omukyawa. Ne kasita omala okusindika bw'otyo omwana n'ofuuka ky'ofuuse nga yakuta ng'agenda ku bibye ng'agamba I'm proud of you. Era buli w'oba okoze ensobi kasuku waliwo ebintu by'oyogera ku social media ne wabeerawo midwife wo yakufuula ky'oli akule n'agamba naye ati kino nga oyitiridde oba kyabadde overboard ano omugamba mukama wange kyayitidde ne sikyasobola kizza mabega. But the fact that you can humble yourself nokkiriza nti it was way above the usual pedigree kitegeezo yabeera midwife wo. Kati abasajja n'abavubuka be tulina mu mulembe guno n'abaana abakyala abaana ab'obuwala tebalina ba midwife. Those three categories of people tebabalina mu bulamu, bo bali mu kutambula. Nze ndiko everyone is competing with someone online or offline naye nga tebamanyi bulamu bw'abaana abantu babustructurinze batya. Kati awo tulina obuzibu. The how on how to dissect this okukyuka, we must allow to break kwanza. To break? Ekintu kyonna kyolaba kye baazimba obulungi Serena n'ogiraba. Boddayo n'otunula Serena nga baakagikola nga yakakolebwa. Yali tefaanana bweti. Waliwo empagi ezimu ze baamenya to get more grief. Waliwo empagi ezimu ze baagattawo okwongeza ku bugumu bwakyo. Abavubuka kigenda beetaagisa okumenyeka bagende bakakkane wansi w'abantu ab'enjawulo baddemu bababumbe buto. It's never too late. It's never too late. Omuvubuka yenna ali eyo n'agamba nti nasoma accounting naye ekyamazima neefuula I know more, neefuula amanye ennyo, nina okukkakkana ngende wa head of department. Musabe kyotasabye tekigenda kuweebwa. Olina okugenda mu bantu abamu n'obagamba bannange ekyamazima ninga ow'ekitalo naye neetaaga okulambika. I need guidance, I need mentoring. Bw'oba ekintu ky'olaba ky'oweewulira nti you can do naye nga tonoonyezza menta wo agenda kuyamba mu kyo kikola ogenda kufuuka nampulira zibi. Kati abavubuka ennaku zino nekintu njagala okuba abavubuka ennaku zino kati for example nga bano abeeyambula bo mu maaso eyo babeera balowooza nti ki abeeyambula batya bino betulaba ku internet because there are those who say things jokes what but there are these people who go naked. There is obeera oli awo n'olaba omukazi nga ali bwereere kati kasuku nina ekintu ye n'akugamba nti man it's my private parts, it's my life. I mean, you know. Okay, there are those videos or photos that leak. We don't know if they leak them themselves or what. But there are those who come oli najja ku TikTok live n'agaziya ebisambi ati ayogera ebisambi birabika okitegeera omulala ajjidde mu azze tayiri mu kaleega waggulu eno okitegeera n'ogamba kati akirowoozezaamu atya
There are two things that happen with people abakola ebintu ebyo. One, they have a wreckage in their innermost frame. Nti bamenyeka munda mu mutima, tebabumbibwa bulungi. So they don't have esteem. And bo balowooza mu bulamu tebalina kintu kirala kye basobola kukola okuggyako okulaga obwereere bwabwe. Omuntu yenna akulaga obwereere bwe ng'ayita ku mutimbagano ebiseera ebisinga abeera na kye bayita childhood traumas. Nti teyayagalibwa kimala, teyagambibwa bigambo bino nti omala. You are enough, you're beautiful, you're strong, you're brilliant. Ebigambo ebyo tebabimugamba. So naturally bw'atuuka n'akula n'alaba nti alina ebbeere eritunudde Uganda gy'eraga, buli kaseera ayambala bubulawuzi nga bw'anyeenya bw'ati, akimanya attention yammwe eri ku mabeere. Kati gwe n'obeera ng'ogoberera ku social media because awe wali amaanyi ge. Kyakubiri, abantu baffe beerabidde nnyo oba tebannategeera kye bayita digital footprint. Buli kintu kyo gwe buli we lwetunuzaamu kamera n'obaako ky'olikodinga oba okitadde oba tokitadde kiteekwa okufuluma. Buli okwata kamera bwoti ne weerikodinga oba oyagala oba toyagala, that video will come out. Lumu tulina mukwano gwaffe wa musajja no wa buvunaanyizibwa. Tuba tuli awo lumu bino byeteeka ku status nga teyeetaddeeyo. Accidenta agenda okugjayo ekintu ng'ensi yatabuse dda. Whenever you record yourself before the camera, amaanyi ga kamera waliwo eyanyumiza. Balina gurupu nga yalimu taata, maama, then omwana ne mukyala we. Omwana ne bbaawe nga bagikola just abaana betuzadde ne bapartners baabwe nabo. Family. Sibino simakazi ni simachi. Kati daddy nga oba yali yerecordinga ka video nga ali bwerere. Oba yali akaweerezaani nga takasuula mu group. Ensi nehuuma. Group baamaliriza bajigadde. Naye tewali yayogera kigambo na kimu. Tewali yayogera kigambo na kimu. Oli yangati ne guno gwaka. Sezaala tedi yali amubuuziza kibuuzo. Nti mukama waffe wali obadde kikuwono. Negaba nekinatera okulowooza abantu binebizibu abantu okwerekodinga nga begatta bali bwerere kiki abantu. The intention is what? Abantu nzikiriza nje kwati ekarisebo nkukiriza. Don't let the weather rain on your car. With a simple push of a button, our automatic car umbrella swiftly deploys, shielding your vehicle from rain and harsh sunlight. For those who prefer a hands-on approach, our semi-automatic option allows for quicker and effortless setup. No more rushing to close the car windows or worrying about damages. Embrace convenience and protection with our car umbrella, ensuring a dry and comfortable journey every time. Upgrade your car defense today. Sorry about that. So wajja kasalamu. Nja kasalamu era tekajja labika. Webale nnyo. Tokikola. Sijja kikola. Oli wange Kyamagero musajja wange. Nja kasalamu. Producer nzijukiza. Akantu ako ne kavaamu. Kuba omukulu kyamwetaaga wange. So twogera ku bantu abeerecordinga. Omuntu arecordinga. Omuzimu gwa kamera gugamba whatever is recorded must come to see the day of light. Buli kintu kyotunuzaamu bwoti kamera. Munnange tomanyi we kigenda kuvaayo. Essimu zo zimanyi okyankana ne updatinga yokka. Ogera ng'ebifaananyi bingi bivudde mu gallery biri ku status bitambula. Olina ombuzo nagawe essimu sitegera kigenda mu maaso. Njijjeeko naye ate okugizzaako ngenza okujja nga byagenze. Now, technology gwe tulina leero nti people can even hack the phones. Yeah. Omuntu asobola okuhakinga ndaffe abakozesa Android nyangu za kuhakinga. Omuntu akuhakinga n'abeera nga WhatsApp yo yagihakinze. Abamu tebannabitegeera nti bazihakinga ennaku zino. Buli kintu omuntu kya recordinga ebiseera ebisinga ng'alaga obwereere bwe abeera tali enough.
kati olaga kikyanjawulo kikyolina ensi kyetalabangako ffena tukimanyi nti omusajja yenna abeera n'omugo gwa Musa omukyala yenna abeera ne Katonda byamuwa buli bwotandika okurekodinga semanengene okay yeah okay so ekyo bwe kito bwe kibeera kiri so abantu abe recording it's lack of esteem, it's lack of confidence that they are enough ate abasinga bakikola nnyo nga balina gwe baagala okukakasa nti bino byonna tembirina like this is me nzaaliko and all that. It's okay to feel good in your skin and comfortable naye teweetaga kulaga nsi weereerewo to be of value omuntu yenna akola ekyo manyi bino bajja ti bano abasiraamu abo batambula beebikkiridde era nze bwe twalinga tukyasoma nga njagala nnyo abaala abasiraamu nga buli kaseera mbalaba beebikiridde buli kaseera mbalaba now that curiosity it comes leero bw'otunuulira omuwala nga yenna atambudde bagenda ne bambala buno babuyita buki bu body hugging kwegamba ng'omuntu omulaba ayambadde olugwe naye nga kumpi ali bwereere omwana ayambala akapale emabega nga kayawuza bwe kati eno sayidi emu eno sayidi emu n'ogamba naye n'ekira kye talina kwerabira kasuku omulembe gwe tulimu sex sells scandals and sex sell. There is a lot going on. Tulina social research gye baate mabegakaawo ndi mu RASP constituency. RASP constituency is a constituency of researchers and academias abagatta one of the clusters of the CCM, the country coordination mechanism. Bakulaga mu research gwe bakola nti abantu abasinga ennaku zino they are practicing prostitution on a low tone. Bino bye mugamba mbu gundi yatadde video simanyi gundi ya gundi bagiriikinze nedda ebeera teri leaked nedda omuntu ono aba ayagala kusitula mu price ye waliwo omwana ano yaliikinga gundi ye ng'ali Dubai eyo ensi neewuuma ano Kampala n'awuuma naye ngenda okwogera ne mukwano nga bwaye bano abaana nagamba yabadde asitula kataleke because bwetambula ennyo men naturally we are sexual beings oli atandika ogamba mwana nga amaanyi mangi era abantu bwedda mbalaba nga bagawaayo olina enamba y'omwana ono olina enamba y'omwana ono that's the agenda because sex sells kati ye bw'akikola bw'atyo n'atutumuka nnyo aba agenda funa kasuku yonna gwe tobeera nnyo ku ground nga ffe abakirayo abakola research ono mwakeedi waggulu mu store abaana beekubirayo obadde okimanyi ekyo bw'ogenda mu bana abaana bali online balina ku apartments ez'enjawulo kwe basula babeera basula mu apartment esembayo waggulu kati gwe bw'ojja ano n'opaakinga n'oya mu kasinza kumanya wa gy'olaze so obulamu bwe bali mu prostitution at a low key naye bino byonna babikola because tebalina muntu abatembeeta. They don't have a mentor, they don't have a big aspiration with legacy. Aspiration zaabwe nnyangu nnyo kubeerako Dubai, kugendako Bali, kugendako mu Indonesia, kugendako Madagascar, kwekubya bifaananyi na kukomawo na kugula ttaka na kuzimba nju. The vision is very petty and very shallow. Naye omuntu agamba nti obulamu bwange vision yeeno billa njagala nkutegeeze kasuku buli muntu kyatadde ku social media paka leero gyekiri. Kyamagero, someone told you it is the end that justifies the means for them. They really don't mind because nakyazaako guy wano Chauvin nga nyinyonnyola nti waliyo they are not like dating sites but abawala bano bagenda nga you pay okulaba ng'azina skimpe atayabo boyagala mulanga ali bwerere you pay you know they are private sites only for your eyes so nangamba nti there are girls wano mu kibuga nga ye asula kololo in a very expensive apartment nenga ajesasulira because yakola funds only funds kati nga every month you subscribe for $100 buli lunaku oba buli wiiki n'akusuulirayo ng'ali bwereere oba ng'azina akookonya kati then bw'otuuka ng'oyagala in person akakabeeyi nako ne kabeera kalala kati ye n'agaa nti
it is okay for you to think what I'm doing is wrong. But the end justifies the means. You have the money? Yes, I have the money. I'm buying a nice car. I've built a house for my parents, for myself. Nina apartments and I'm not hustling to work every day. Yes. That is one of the models that is timely. You can be on OnlyFans, next strip chat is enjawulo, because you don't have a mentor and you don't have a midwife in your life. At the end of the day, there are sometimes you wish and you regret what you're doing, but you can't go back. Tosobola kuddayo. Because you're broken inside. Gwengo omuntu wamenyeke tolina ansa. There is a time where you feel you need to be loved genuinely. Nga abantu bakwagala genuinely, si mubiri gwo gwe bagana, and you crave for it and you can't get it because of the childhood traumas. Kyakubiri nagamba nti agenda y'abana abantu abazungu musajja kubeera ng'ali drugged n'ebintu ebisinga. A boy and a man is of late being forced into that direction. Nti beera ne ssente zo, beera ku platforms bwe zityo oba ku websites bwe zityo, bw'amaliriza ne balyoka bamugamba nti beera ne betting, bamugamba beera n'omwenge, drugs, kati obulamu bwe ne buba nga buwedde. Naga nsigenda kuyomba ne maama w'abaana, ngenda genda ku gundi n'atandika okwekamula. So masturbation becomes a daily thing to do. And a solution. And a solution. But over time, omuntu ono atandika okufuna omuze gwagenda okulwana okwejjako ne gufuuka muzimu ng'alwana nagwo. Waliwo abantu abalwanye ne masturbation from school time up to today. Yet they are married for more than 20 years or so. There are people who are married and they still masturbate. They do. And you have a wife at home. All these girls that are everywhere. Anti kati gwe bw'okirowooza ne abeera ne feed eri nga kiri kyayagala bali abaana bali ku site kuli ebeera dopamine nti gy'okoma okulaba ekintu kino we twali Man Cave UG ku Twitter ku Saturday, one of those weekends, we had an expert yakinnyonnyola ennyo nti obeerawo ng'ekirungo kyo kigamba neetaaga ndaba ekisinga, I need something better, I need something, okkakana ng'oviiriddeko ddala otandise kukwata nte, okwata baana, oli mu paraphilia, webaka n'abafudde, obanga oli mu bestiality, obeera na bisolo, olw'ensonga nti you did not cap this in time. Kati ezo zonna websites ezizzeewo bo baakimanya nti omusajja ayagala kyalabako, omukyala ayagala kyawulira. That's why omukyala buli kaseera akugamba I need reaffirmations that you love me. Kakasa. Negwe buli kyolabako bwoti ng'ogamba omwana ngazze nnyo naye nga yasoose. Sweet nampe negwe twalabye sweet na opposite byagala. So ambikomyawo bwe tutuuka mu mbeera efaanana bwetyo, one thing that is very clear, abaana bano bagenda fulumya obutambi obwo, and social media is going to be a buzz and all, but it's a clear reflection of who we are as a society. We are a sexualized society. Nti engeri gye twambala twagala kubeera sexy, abasajja bonna neyo ku mikutu gye mbeera emirala egy'enjawulo babeerayo nga bali mu kwekomba mimwa. We want a sex appeal on everything. But what is with men and the that shit? What's kati bw'okola ekintu ekyo kuffa abayivu abategeera tulowooza oli mu katiba kali. Kati abalenzi abasinga babeera ku mikutu ne batandika okwekomba emimwa webeegira bwe bati tebalinategeera gye kiva. Kubanga ye yalaba omuddugavu ali mu Amerika oba ali ewa nga byakola ne kimunyumira, naye n'ateekawo kamera n'atandika okugira bw'ati bwe yeekomba, bwe yeegira bw'ati bw'akyuka bw'asito. Kuno kubeera kwetega okwabali. Kati era bw'ogenda ku bantu abakola ebyo otuuka n'olaba mu comments zaabwe ng'abasingamu basajja bali babawaana. Kati ye n'atamanya nti ebikolwa bye tukola, our body language and mannerism attracts that crowd. Kyakubiri abantu baffe batandika okuinvestinga mu bwongo. You know, there is something kyensiiba ngamba abantu bange abawansi, that what is your value past 45 years? Bw'onooweza emyaka 45 gw'omukyala aggulawo amabeere n'onyeenya omubiri ku social media, bw'onooweza emyaka 45, why should we follow you?
why should I call you tubeeko bye twogera gwe omusajja essaawa zino nze nina abalenzi bannange olumu abamanyi okunsesa abeera ku mutimbagano nga ye atemeseza ku mutimbagano n'agamba kano nja kukanalanya nkalye ate n'akafuna because the mindset is kano nkalya ne kali nkalya naye waliwo ekintu kye twerabidde kasuku abantu kye batannategeera there is something called soul ties. Soul ties. Buli muntu gwe weegatta naye alina kyakulekako era alina kyakulekamu. Buli muntu gwe weegatta naye Katonda yatonda okwegattanga buli we weegatta bwoti n'omuntu alina eki omanyi ng'olukuta olupapula n'oluteekako supagulu ne lubeera awo mala ebbanga bw'ojja okulutaawuluza luyulike bwe ruti waliwo paati ezisigala eno eyo abantu tebannabitegeera. Muntu akanda agamba nave Uganda ndi eno mu Amerika naye ensi egaanye naye nga body count ye ng'akyali e Kampala was shooting above the roof. Kati ffe tetubirowooza tulowooza I'm living my life when they tell you that life starts at 40. At 40 you have clarity of life. Omanyi nti endwadde ziruma, okimanyi nti sente ekolebwa era eteeka okukuumibwa. At 40 oba oweddemu amabbabbanyi. Today ensonga lwaki obufumbo obusinga busasika because you're around 32 you feel mukazi wo takuwa kitiibwa naye ayogera aboggoka because I think she's still young akyalina omubiri bamukwana so kiri kimulaga nti bakyamwagala eri gye bamulaga bakyakwagala naawe abawala bakwereza DM nti naye bebi kasuku naawe n'otuntumuka but when you get at 40 you understand that all that is noise. All that is noise. Tolina kyogenda kakasa nsi. You let things be. So, nga maliriza emboozi eno, I want all of us to reflect on a couple of things. Soul ties, it's a real thing. Buli muntu gwali weegasse naye mu bulamu alina kye yakulekamu. Ekyo ekintu kijjawo ebyo ebintu bya mwoyo. It is spiritual. You'll need some time to understand that concept from the spiritual context. But as a person, as an individual, funa obudde ggwe nga ggwe onoonye abantu baabasatu. A mentor, someone you aspire to be or better than them, and a midwife to help you bring out your true potential in your life. Kyakubiri, toli wa kitalo nga bw'olowooza. Eva Mbabazi mu 1999 yakutula Uganda ng'ayambadde fishnet dress. Leero munoonyeeko. Waliwo omwana gwe bayitanga Sukisa yabeeranga ntinda ku stretcher. Leero munoonyeeko. And some of these things are going to haunt us when we grow old. Otuuka n'ogamba naye bino kwegamba nga tulina kyonnyonnyola baana bo naye nga gyebiri